Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Katono nnyo okujjukiza ku ebyo bye twafundikirirako mu ssuula yaffe eyayita. Twali tumaze okubeera nga tutoloka ku baali batuwambye era munnange oluvannyuma lw'amagezi ge twasala entotto g'atusobozesa okubeera nga tuddayo ku lusiisira lwaffe gye twasanga bannaffe ne tubanyumiza ku byali bitutuuseeko, era awo omu oyo aleetera ekirowoozo eky'okubeera nti twali tusaana tuyiyeeyo ekyokukola ekyali kijja okukangisa omulabe ayongerere ddala okututya. Ago amagezi twagafuna era bwe tutyo twefaanaanyiriza okuba ng'abaali bali emirambo egimu ku gy'omulabe nga tulina abamu ku basibe ababiri be twali tutadde wabbali bongere okwekenneenya kino era kibukale mu mmeeme yaabwe mbu ekituufu kyo twali tuli abantu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekisookedde ddala mu ssuula yaffe ey'e15 olutalo lw'enkuti. Olutalo kasiggu sinziggu era olwasiga okulula amagye g'omulabe mu luccocco lwalwanira mu kiwonvu ekiyitibwa Nkuti era lwamala ennaku wazindaba 3 nnamba. Emizinga gyaffe gye gyasooka okusekula n'okuseseggula ebigo by'omulabe tumale tulumbe. Newankubadde kyali bwe kityo naye era omulabe twamusanga ateze nga nsanafu. Yalwanyisa obuswandi bw'otalabanga naye naffe twali tuzze nga twefuza ekyonga era twagenda tumubebbabebba, tumusebaaseba, tumusenda era tumusindiikiriza mpola okutuusa lwe twamukuula mu bigo bye. Yalaba biri bityo ko ye nti siisobole bano basajja era yatandika okudduka nga n'ebyokulwanyisa bye bigenda biwandagala ku luguudo ate nga n'abayiikira bamuli bukiika. Nga tumugoberera twasanga ng'emmotoka eziyidde, ezigudde n'emizinga egiwambidde nga byonna bisigadde awo nnagalaale naye nga tugenda mpola olw'emitego gye yagendanga adaliza. Kyokka bw'atuuka mu kiwonvu ky'Enkuti ko ye bano balimba ng'ani so gwe bacucca n'okubojja bato ku luwunzi ng'omukazi. Yeejumulula n'atala buto era ddala yaluma amannyo n'alwana bwezizingirire. Buli lwe twalumba nga tutuuke ku nnyiririze ng'emizinga gye ne biruwandula masasi bitukongobya. Wagendanga okulaba ng'ono agudde, ng'oli ng'olaba muggwawo olwo ate ne muddako emabega mulinde abawagizi bajje. Kye batakulimbangamu kye kino nti ng'olutalo lunyinyiitidde eby'okufa oba okyabijjukira bwereere. Era nze waliwo ekiseera we nali sikyapima na kupima wabula okukuba obukubi kyonna buli ekyansalanga mu maaso. Ng'omulaba alabika agoneredde mu kifo, naffe twayimirira awo okumpi n'ennyiririze ne tusigala kutootatoota. Naye ye omulabe yalaba ekyo tekimumalire kwe kufubutuka mu binnya by'ennyiririze ajja okutugobawo. Yalimba. Twamulinda n'atuuka kumpi ne tulyoka ffenna tukubira wamu emmundu bevvu olwo olunyiriri ne lugwa ate n'alumbisa olulala nalwo ne tulukuba. N'alumba ate n'alumba ate n'alumba leero nga n'emmundu tezikyasiriikirira okuggyako ng'oli awangamu masasi era zonna ne zitandika n'okwengerera. Omugabe waffe ng'alaba obudde bukaayidde n'ey'okuvviivi tekyasaka era ng'omulaba atulumbisa olutentezi lw'ebibinja by'abajaasi yawa ekiragiro tuddeko emabega. Nze nali sikyasobola kutambula kubanga okugulu kwali kukubiddwa. Nasituka ngezeeko okugenda nga nkukongojja ndabe anti nali mmaze okugezaako okwavula naye nga tekugasa. Nga mbuuseeyo embuuka 2 namanya nga nali ntengejjera bwereere sirina gye ndaga ate ng'amasasi ganyooka bulala.
namalirira okufiira we nnali wabula nga nfudde masajja. Neekulula ne ntuuka awaali ekibundu kiwandula masasi okwali kufiiridde omukubi waakyo mu Japaani. Nakikyusa ne nkyolekeza omulabe yali ajja asuukira nga ndi mu kinnya ekyali kiwuukuddwa essasi ly'omuzinga, era ng'atuuse okumpi amasasi gaatandika okumuwulula, anti ng'ekibundu kikolerera ku mukumu be tuku be taka. Abalabe baayimirira era mu kaseera kano bannange babiri badda nga beekulula ne banneegattako. Omu yanzijjako ekibundu n'atandika okubasasirira amasasi ate nga munne akubisa emmundu, anti nze kantolooze yali atandise okunneefuga omutwe. Nga wayiseewo akaseera ejjezibizi lyadda okulumba era nze naggyibwawo ne ntwalibwa mu ddwaliro. Kyokka buli lwe nzijukira olulwana olwo mpulira ebbanja eddene lye sirisobola kusasula eryampolebwa abasajja bannange abo abazira ababiri abanziruukirira tufiire wamu okusinga okundekaawo okusogga omulabe nga bwe yakola bannange. Anti ejjezibizi lyaligenza okudda okulumba ng'ebyange byawedde dda. Nsaba Katonda omulungi abankuumire. Nategeezebwa nga ndi mu ddwaliro ng'okusiitaana kw'enkuti omulabe kwali kumukutudde enkizi ng'agumbuludde amagye ge aswadde adduse, kyokka ng'alese emabega ebyokulwanyisa nfaakaali, era ng'eggye lye likootoddwa nnyo, anti akugoba tabulako kyakusuuza, ate nga ye okuva enkuti yatwala mbiranye nga n'entumba egoloddwa. Bwe tutyo essuula eya 15 ne tubeera nga tugikubye oluku mu mutwe. Nzikiriza tugenda kusimbulizaawo wennyini tuyingire essuula yaffe eya 16 era essuula eno nga yegenda okufundikira ekitabo kyaffe Nketta mu bizinga ekyatuwandiikirwa mukadde waffe Edward Namutete Kawere. Essuula eya 16 n'omutwe ogugamba omuwala ansimba ennume y'ekigwo. Abaganda baalugera nti okuyitaayita kulaba, era nti n'ebigere 10 tunda, era wamma ggwe tunda, anti nzuuno nange byantuuse luccocco, omuwala gye yandippira enkalu n'ansinsimula ekigwo ekyandeeta n'obunyeenyeera mu mutwe. So nno nga musajjawo ekirowoozo kyali tekinzijirangako yadde olumu luti nti ate embeera awo omuwala n'ankuba ekigwo. Ye wadde okunkuba enfuka obufuka. Bw'oba toyagala mirerembe, nkubuulire, omuntu gw'otosoosookerezanga mu luccocco ye mukazi. Si nze nali nkagaza era ngagaza mbu omukazi akubaani, munnange nno natose okuva mu luccocco nga sizzeeyo okwemantira ku mukazi yenna bwe namala okulengezebwa ku byali mu kyezinze. Olugambo lw'abakazi okumeggana okukuba abasajja lwasooka kuntuukirako mu ddwaliro, kubanga lwali lumu lisaajenti lyaffe ne lijjayo ng'eriyo ne bannange abazze okunningizaako. Lyali liyingira, omu n'asumya ku munne nti, "Lino lye baakuba ekigwo liiryo lijja." Bombi baatulika ne baseka, mpozzi nalyo libaggweseemu, bwe lityo ne litulumuka. Ko omu ng'ayogera mpola nti, "Mbwa nti lyakukutte omusango." Ko munne, eki twalyanga nago lireke lyepankire muli, era nze linviireko ddala, gy'obeera nti wamma omuwala teyali kuba kigwo n'empale neeyulika. Nze nalowooza nti baali babalaata bubalansi, kubanga mu mazima ng'essajja liri naawe ng'olirabyeko nga toyinza kulowooza nti wabaawo omuntu alikuba ekigwo wadde okulyegezaamu obwegeza, anti nga ffenna alitukekemya bukekemya, ate nga lijooga. Bwe nassuukamu naye nga sinnasobola kutambulatambulako mu byalo, natandika okuwulira nga abameggeddwa abakazi
n'okulaba abaddanga ku magulu ng'enkokola enkuta tekuli, naye nga byonna biziziikirwa eyo, anti nga tewali ayagala kwogera oba kumuwemuukiriza nti omuwala yamumezze. Mu Lucocco balinayo ku nte entonotono ezaakulira ddala ng'embogo era zirundibwa bawala, naye nkugambye ziri ente tezikwegombesa kufuna. Nkambwe, ziruma, zisamba, zirinnya, zitomera. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira olwaleero, era we tujja okusinziira twongera okumanya biki ebyaddirira na butya bwe ntuuka okumegebwa omukazi. Akuume atakumira mpeera.